تفرد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فاطر السماوات والأرض رازق لكل ما يدب على وجه الأرض ولا تنفد عطاياه الحمد لله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد nkujjukiza ebbanga lyonna olujjukiza olutejjaamu okutenderezanga ennyi yatandikawo ensi eno olutandiko olutalina kweyalabira eyatonda ensi eno n'omukono gwe yagitandikawo olutandikawo Allahumma nagibeezaawo olubeezaawo oluteetaaga ripeeya teyatandikawo nsi yokka fahuwa khaliqu kulli shay'in buli kitaliye ye yakitandikawo n'ateekululamu ebitonde bye nga munaabaamu ebiramu ebirya ebissa ebitambula ebizaala nga mujja kubaamu n'ebitonde bitalina bulamu ebitalya omuli ensozi migga nnyanja n'ebirala bitonde bye yatonda nga binaaba biramu yabibuulira yabiga nti kullu nafsin dha'iqatul mauti buli kitonde kyentadde ku ludda lw'ebitonde biramu si kyalubeerera kyakufa n'atulabula nti wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama byonna mbikolere mu nsi bwe mugenda obbisasulwa nga musinkanye omutonzi wammwe faman zuhziha ani nnaari ekitonde kyonna ekiramu naddala abantu ekirikola ebinaakitaasisa omuliro faqad faaz kwe kwesimira bwe buwanguzi obusembayo wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur obulamu bwa dunya muleke butwala nnyo nga nsonga bwa kiseera bwa kiyita mu lujja oli mu bitonde biramu nga bwendi mu bitonde biramu pressure ya kingo ine yakutonda bigambo byaffe olwaleero mu bufunda bwabyo tuzze obwesigo obwenkomeredde mu mutonzi waffe mu nsi toli bwomu weraliikirira bwerere laka khaliqun oyine yakutonda laka rabbun oyine omulezi wo Allahumma buli kye weetaaga mu nsi akiyina yabissa mu nsi nga tannatutonda weewunye yabissa mu nsi nga tatwebuuzizzaako fe abaana banadda ku masomero bakola lisiti n'ogitunulamu n'olaba byeyeetaaga n'ebyobadde tomanyi n'otiikinga byolaba byolinako obusobozi ebirala ne bigaana omutonzi waffe bwe yali atuleeta mu nsi teyatwakola lisiti bukyanga aleeta abantu mu nsi byebategekera nakati bikyalimu mbutuufu agwana atendwenga olutendwa lulwe yekka omutandisi w'ensi eno omutandisi w'abantu bonna yatonda Adamu alayhi salaamu ng'omuntu eyasooka ng'amujja mu ttaka okulaga nti asigazza obukugu obw'enjawulo n'akwata mu lubirizi lwa Adamu n'amugiramu omuntu omulambo afaanana ono lubirizi n'amugiramu omuntu ng'ebiyungo byonna babiyina wakati wa bombi n'asetinga n'ateekateeka enzaalukuka ennyingi wala naffe olwaleero eyo factory mwe yasetinga mwe tuva factory eyo bukyanga agisetinga nakati ekyafulumya mafactories agatandikwawo mu 1800 gaagwa mafuta we tukulidde wadozi wupeti oba zaalagawa gapiko gaggalawo n'amakampani mangi kolero ly'omutonzi waffe likola abantu likyakola ekkolero lye ery'embuzi likyafulumya ekkolero lye ery'ebinyonyi likyafulumya ekkolero lye ery'ebimera likyafulumya buli kitonde kyafulumya mutindo
agwana atendwe ng'olutendwa lulwe yekka omutonzi wange mubigwa. Allahu akbar. Njogere kindeke kya wajja tutwalira obudde obuwangazi obulungi mu nsi ye muno ku bantu bemmwe kuyitiriza nnyo kumutendereza. Mweyassa okwebaka kutulo mu kumutendereza, mweyassa okulya kamere. Muntu agenda kuwangala mirembe okutendereza ku omutonzi we kumusembeza kumpi n'omutonzi wo mugagga we. Atugamba mu Hijiri 22 atugatuwa min shay'in teriyo mbulamu bwa muntu kyayinza kulowoozaako illa indana khazainuhu okujjako nga mutonzi we yekka yalina mawonika gaakyo. Yasala wasitulani gwasitudde gwasazeewo okusitula. Ddi lwasazeewo okumusitula? Muki mwasazeewo omusitula? Ffe waffe Kawempe yasitulako omwami omu mu paani nasitula omuntu mu paani. Asitudde banyabe ya bufuzi, asitudde abasuubuzi. Njogere kindeke kiba n'amakolero nga n'abamu emyaka si mingi they were nothing. Bali tebalina nnyo kibalinga nabo bennyini tebalina musubi. Lwaki yenneerekanye nnyo? Nze ani yali ammanyi oba ani yannyinamu essubi masikini? Owekitiibwa Allah mutonzi waffenna kyovola nze nkyenyumirizaamu yonna gye yasala waatuyisize. Yasala waatuyiseeyo yonna gye yatuyisa tuggukire wano waatutusiza olwaleero. Tagaba kusinzira ku buyivu bwa muntu, agaba kusinzira ku kusalawo kwe. Wama tashauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tebijja kutambulanga nga mmwe bwe mwagala, bijja kutambulanga ye bwayagala kuba ye mulezi w'ebitonde. Bw'aba naawa tatuma bbaluwa toleta nnanga muntu. Asala obusale nti gaggawala, asala obusale nti bukulembeze mbukuwadde. Ebyokulabirako mu nsi yonna biyitirivu ng'obukulembeze omutonzi w'ebitonde byonna buwadde ffenna gwe tulabye nga tabusaana. Uganda eno yennyini obukulembeze yabuwaako omusajja mbu myaka gyali gya 7 nga wapifa yakebera mu senior 6 nawe tasijja bbawa. Abamatendekera manene Makerere yaliwo, Kyambogo waali, yonna bonna abaaliwo mu myaka egyo yakebera bonna n'abamma ba university, namma ba diploma ba certificate bonna n'abamma, P7 bonna n'abamma. Nasibira mu pifa natugirayo mwami wa Mambuka nga n'oluzungu lwe lwabitege nabantu yajja bakulembera emyaka 8. Ekyamazima akola ebyewuunyisa omutonzi waffe, akola ebyewuunyisa. Ebigambo byange bino biwangula omutima gwo n'ogwange, tuzeeyo obwesige mu mutonzi waffe. Byatukoleddeko ng'ebyokulabirako bimala obutessa ku pressure yonna. Owa P4 yaddengera kigamba nti ne P4 bamukubagiza nkubagizi mbu nayo teyali ntuufu nnyeera. Be yakolera eggwanga lino ku P4 ye mu myaka gye 8. Allah w'ekisono omutesitesi wa byonna. Ekifo ekyo kyennyini yakireetamuko ne profesa. Oba yatukolera ki musajja atu? Ekikulu ennyo si buyivu. Ekikulu ekisookerwako y'amanyani gwanaawa nga ayitidde mu buyivu. Abamu buyivu era yabawera mu buyivu bwabwe, n'abatali baakusomera n'abawera mu butasoma bwabwe. Sala pressure olina omutonzi wo. Tuli ku ntandikwa ya mwaka, nnaku zombi ziri 12 January. Saidi yaffe y'eddiini olwaleero ennaku zombi ziri 3 tuwunzika omwezi gwa Jumada Athani, mwezi gwa 6 tugunzika. Tulina emyezi 2 egijjudde tuyingire Ramadhan. Insha Allah. Tuli ku ntandikwa ya mwaka guno gwa saidi eno ya January. Wano waliwo ayinawo kiro binezo omukyere kaza agenda okulyako. Abange guli ogwaweddeko. We gwaggwereddeko nga kiro zo ze wateekateeka okulya ziweddewo. Oyinayo za bijanjaalo kiro 9, oyinayo za kawunga kiro 2, oyinayo za mukyere 150. Emirundi gyonna omwaka gututandisa tetulinawo yadde waafu ya kiro ya sukaali. Tugenda kunywa sukaali ba kiro mmeka yamanyi. Tugenda kulya bijanjalo yabimanyi obungi era abiyina. Teweekooya nnyo. Gwezza bujja obukkiriza bwonna obwesige mu yakutonda. Ekyamazima ebbanga lyatuliisiriza lyandibadde limala okumwesiga. Ne tukuwa kalamu na lupapula tuwandiikire bye waakalya tobimanyi. Tewessa ku pressure ku byotonnalya. Ekyandibadde ekyangu kutegera bye waakalya kuba byobiridde. Bwe bibabbe byennyini bye waakalya tobimanyi. Sala pressure ku byotonnalya. Ebyokulya byo weebiri
ebyokwambala byo weebiri. Mu suratul Hud aya mukaga Allah tugati wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, tewaliwo kitonde kyonna kiramu kitambulira ku mwaliro gwansi guno okujjako ng'ebikwata ku riziki yakyo, tebirina kitonde kyonna bye kikwatako. Yabyesigaliza omutonzi w'ebitonde byonna. Wa ya'lam, yasigala yekka yamanyi mustaqarraha, buli kafo wali tebenkereza ekitonde kye, buli kafo. Allahumma ne wano wotudde wennyini mu muzikiti guno olwaleero we yakutegekera okutuula eddakika z'ogenda okutuulawo. Akutegekeddewo okutuulawo mu butuuzi, si wogenda okusaalira, era ogenda kutuula banga buli muntu anoonya akafooke. Kafooke okusinda ku programu y'omutonzi wo. Ffe tusaalidde wano ejjuma nze wallahi, wiiki eno yatandika simanyi nti nja kusaalira wano. Nakabitegera ennaku nga bbiri. Naawe waliwo wanaasalira obusaalizi nga gwe mulindi gwo ogusooka. Mu nteekateeka z'omutonzi w'ejjuma ze yakutegekera okusaala mu buwangaazi bweno yali ya wano. Nemmere yo waliwo ekyemisana kyo nga kyalwaleero tonnamanyawo ekiri, tunaba tufulumaawo okyamewo. Sala pressure, tuzze bujja obukkiriza bwaffe mu mutonzi waffe. Pressure ya bwereere, wenna abangi basereza Land Road, ze wakasasula Land Road ebbanga lye wakamala mu bupangisa tozimanyi muwendo, nejjo zozijja nayo tomanyiyo, n'endala gye zinaaveera tomanyiyo. Suratu Zumar aya 62 Allah gati Allahu omutonzi w'ebitonde byonna erinnya lye nga bw'oli Sowedi, bw'oli Muhammad, bw'oli Bitijjuma, nga bw'olina erinnya lyo ye eriri ery'obwebanga ye Allah. Mu byoba omutegerako khaliqu kulli shay'in, ye yatandikawo, ye yatonda buli kitonde kyonna. Wa huwa ala kulli shay'in wakil, ne yesigaliza buli kitegeeza obulamu bwa buli kitonde kye. Oli kitonde mu bitonde by'omutonzi wo ataggwamu. Bukyanga aliisa na kati akyaliisa, bukyanga agaggawaza na kati akyagaggawaza. Era ebyobugagga bye bukyanga abigabira bantu tebiyina kyali kikendeddeko, anti akyusa bukyusa gwabadde abiwadde n'amugyamu n'aleetamu omulala, byo bisigala bye bimu. Laka khaliqun, sala pressure oyina omutonzi wo. Laka rabbun, oyina omulezi wo akumanyi byotemanyi, akwagala byoteyagala. Mu mpaji z'obukkiriza 6 okusinziira ku aya 17 mu suratul Baqara Allah tukanti laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi, ekikulu ennyo ne mu ddiini y'omusiraamu si kusaala, si wajja atunudde ng'asaala, si kusiiba, si zaka, si kiki ekikulu ekisookerwako. Walakinna albirra man amana billah, muntu kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi we na kumwesiga mu buli mbeera zonna, ng'akakasa nti ye muwi kwoyo gwasazeewo okuwa, ddi lwasazeewo okuwa, kikyasazeewo okuwa. Kyova bwe tumala okusalawo ebigambo bye tuddiŋŋana omuntu abikwatanga kikwate. Nedda bigambo birina amakulu, mulimu ebigambo nti Allahumma la mani'a lima a'taita, Allah ko kusala nkumaze naye no yenzikiriza kwensaalidde. La mani'a, nkakasiriza ddala bulungi teri yayinza kuwa. Lima mana'ata, muntu yenna gwosazeewo butawa, yasalawo okuwa, teri yayinza kuwa muntu mutonzi waffe gwasazeewo butawa. Bw'aba asazeewo butawa, aba asazeewo butawa. Bw'aba asazeewo kuwa, yaba asazeewo kuwa. Teweekooya nnyo n'abantu, Allahumma mwandi twesonyiye abantu tuyina emitima. Muzadde aba n'omutima ku mwana we, omukyala aba n'omutima ku bba, omwami aba n'omutima ku mukyala we, owooluganda aba n'omutima ku wooluganda lwe. Abooluganda n'ab'emikwano bye batuyisiza mu bye mba nkunnyonnyola, gwe lwaki otunka nabo ng'olina omutonzi wo, bagenda kuwa bikiera, bagenda bijjawa. Suratul Isra aya 10 Allah ngati qul law annakum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, abantu bagambe bakinaggukireko obakakasa nti law annakum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, omutonzi waffe abakuba walukusanga mmwe mugaba bye yesigaliza okugaba, idha la amsaktum, bantu bandi bikodo walidde. Khashata al-infaq, wakati mu kutya okugwa kwavuwala. Wa kana al-insanu qatura, kuvadde omuntu takkiriza kuvaako kake. Abantu bwe baba bamaya batonda, abantu ku yabatonda nga yabawadde okubagamba nti mumpe lutalo. Nteekateeka ze tulina za myezi 2 tuyingire Ramadani, baimaamu mbwama bwe bankubye mu office, tuli ku pressure ya mwezi gwa Ramadani. Ramadani omusiraamu kumwegayirira nti sente oziwa mutonzi wo, banno basiibulukuke lutalo. Kyetaagisa kyo okutula mu bbanga lya myezi 2 egibulayo. Ne tumanya nti ennaku za Ramadani tezisukka 30. Ne tukakasa nti buli lunaku tukoze emitwalo 3 mu kusiibulukuka. Ne tugabana ennaku 3
haji notwala olunaku lwo ne gundi natwala be bantu 30 Ramadhani ebewedde ku mitwalo 3 emyezi 2 ononyesereza landiro buli mwezi obukadde 6 ne tubula omusiramu ayimirira mu lunaku lwa Ramadhani olusooka emitwalo 3 bwe gaba 3 ntebereza amatebereza ne tubula omusiramu ayimirira mu lunaku lwa Ramadhani olwokuli emitwalo 3 wakati mu bizibu byoyine ekyo bwoto kikoleze ogera fira mu bizibu byo mutonzi wakuwadde ya government please njagala emitwalo 3 banno basibulukuke buli lusibulukuka lwabwe oluyina kempere zitagambika buli lusibuluka lwabwe oluyinamu emigaso mu businesses zo siramu n'agaana bw'aba akodowalira mutonzi we weesonyiwa abantu gwe kwatagana na mutonzi waffe tuzze bujja obwesige bwaffe trust yaffe thika yaffe mutonzi waffe weesonyiwa abantu Allah bayanguyiriza tutambule n'abakalubye tuberekereze banji kungulu baseka munda birala bali mikwano gyaffe nga tebannagaggawala bwe bagaggawala batwewala tugende eri abagaggawaza bano tebakkoya wallahi banji bakuwa yeetaana abanga akuwasiza obuwasa walife baseeka oli akumanyirira ku mitwalo 5 gye yakuwa lwaki olwawo kumbuuzaako kubuuza nakati nkyalya ku zivi kuba yakuwa yeetaana ate teyagulira ekyemisana batusongamu emimwe eyo bayimaamu mikwano gyaffe Allah atusaasire oyo landiroodi wenze musasule bank slip azireeta wange tuzze obwesige obujja mu mutonzi waffe sala pressure yonna obulamu omutonzi wonna yonna jazza kuyisa wabadde wamala okumulekera gyakutwala bakuzaala wano ku fiber banja Allah botunulira gye batuzaala nsaba Allah tatuzangayo بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين kutendereza nnyo mutonzi waffe ensonga ssemasonga omuntu okuuma omutima gwe nga mukkakkamu ne bw'aba mupangisa kutendereza omutonzi waffe ensonga ssemasonga muntu okuwangaala nga tajula kuwangala nga akimanyi nti wano si wakubaawo olubeerera eyo endowooza ekakasa nti ku nsi siriiko lubeerera egenda kuwangala na bokka abayitiriza okutendereza omutonzi waabwe wala takunu kalladhina nasullaha tobanga abeerabira mu nsi nti balina eyabatonda abamwerabira batamujjukira batamwogerako fa ansahum anfusahum olw'okumwerabira olw'obutamwogerako olw'obutamutendereza n'abeerabiza nti mu nsi bakuvaamu ulaika humul fasiqun bono ne fe abasookerwako tuyitiriza okumutendereza omutonzi waffe fenna kigambo kyaffe kwe tutambulidde tuzze bujja obwesige bwaffe n'obukkiriza bwaffe mu yatutonda abeera omugagga wasooka ataasembayo abeera omunene wo mu nsonga zo zonna abeera owuwo nga ne mukyala wo tannajja abeera owuwo nga n'abaana bo tonnabasembeza abeera owuwo nga tonnasembeza muntu yenna batukoyeza bwereere batweteeseko nalw'ebyo bye batufunamu si mikwano gyaffe kuva munda mukwano gwo lwa biki byakufunamu munna talina kyakufunamu mu nsi muno ali omu yekka mutonzi wo takwagaza ma uridu minhum min rizqi sina kyemba noonyako yadde rizqi wama uridu ayutimun sibanonyamu kyakulya yatwagalanga bitonde bye olwagala olusinga olwamama lwayagalamu omwana we fuuka omuyawandika ku mmotoka yaga nti omwavu ayagalwa nnyina mama bw'abajja omwavu amwagala omutonzi waffe asukka ku mukwano mama gwalina eri omwana atwagalanga bitonde byonna atwagalanga mama kyaliko ekiseera nga tatumanyi nga tanatulala yali tatumanyi mutonzi waffe olubeerera baganda bange tuzze bujja obukkiriza n'obwesigwa mu bwomu bw'omutonzi waffe bw'ategeka tebaayo mulala ategeka mu mpagi z'obukkiriza 6 hadithi ya Jibril eva ku Umar ibn al-Khattab bainama nahnu julusun inda rasulillah nabbi bwe yali annyonnyola obukkiriza sallallahu alaihi wasallama yabutekula mu mpagi ziri 6 empagi emu kuzisembaga nti watu'mina bil qadari
nokkiririza mu kutegeka kw'omutonzi waffe yategekera ebitonde by'olutegeko lutalina kibulamu. Obulamu bwo bwonna butegeke temuli kibulamu. Wallahi edduuka wooli lyali liryo okuva olunaku lwe lwayingiramu ddi lwosemba okuba nnyini lyo lwolunaku lwe bagenda okufulumya lwolunaku lwogenda okusenguka. Njogera kindeke ki jukira nnyo omutonzi ojjazza kuyisa ya bani Israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum abanga abayudaaya mujjukira bingi byenze ngamba kolera wa anni faddaltukum ala alalamin ngamba sukulumiza ku bitonde by'abantu bayitirivu jawa abayudaaya onterewo nze otekewo gwe. Tunulira abaana ba maama wo nembera mu wangalira ddala embeera y'emu ng'olwaleero ffe Allah atusitudde saballahu wekitiibwa baasitudde abakuumira ebyabawadde ya rabbi naffe baatannasitula bano baasitudde batubeerera ekyokulabirako si mu mutima mubi. Tukkirize nti Allah nga bw'asitudde ono omwana omuto eyakajja Kampala naawe genda ku musaalo nga nti Allah wange nga bw'ositudde Musa nange nnyina ebintuddemu nga bw'ositudde Juma Allah nange nnyina ebintuulidde nga nti Allah wange Isima atwegayiriza si mu bubi Allah wange ninange nkoyo okwetawula wa Isima Allah wange nange ndi mwetaavu. Allah basitudde babeere kyakulabirako gye tuli. Zakariya alayhi salam yeye wangula empaka z'ani agenda okulabirira Maryam bw'amutuuse we Zakariya yamufunira ekisenge special room. Maryam mwana wangalira nga asinze Allah we niye yagendanga okutuukayo emirundi mingi nga Maryam alina ebyokulya bye tutaafumbye waka. Zakariya abuuza omwana nti mwana wange anna laki hadha ebyokulya bye tutaafumbye waka obifubutulanga wa tobaamu omuze qala huwa min indillah kamukakasa nti sina muze gonna ebyokulya bino mpanika mikono Allah wange yabireeta. Allah tuganti hunalika daa Zakariya rabba. Zakariya bwe yalabe by'omwana Allah byamukolera yaga nti nafadda nadduka ku musaalo nakakasa Allah wange nti omwana oli ku bigambo byaŋŋambye. Allah wange nina ebintuddemu emyaka gino gigenze envizi mmalawo sina mwana gwe ngenda kuleka mu bigere bya ddiini. Allah namuwa Yahya ng'ayisiza ku kyakulabirako Maryam kuwangalira mu mbeera y'abyakulya buli kyagala kye baleeta. Zakariya namukolera ng'ekyokulabirako naye n'atwala yenaku ye. Omutonzi waffe basitudde byakulabirako ebimala ogendo naawe omunnyonnyole gwe tolekana na bano balina abawadde bano baveeko bagende tumutuukeko omutonzi waffe mugagga atalina bwetaavu mbya bugagga. Wallahi jakujje wamala okumuteeka mu bisige kujja kutwala. Alam yajidika yatiman faawa takuwangalizangako mu mbeera eringa yamulekwa yennyini n'akwola. Bw'ojjukira obusomero mwe twasomera primary nsaba Allah tabuzzanga mu bulamu bwaffe ya rabbi. Obusomero obutalimu madirisa twamalanga bumaale lwabanga lwakutaano ku Mandi muleeta obusa lwabanga lwakutaano ku Mandi muleeta amanda n'endagala n'amalagala ne tusiga embaawo gye twasomera eyo olwaleero Allah mwajje abalina ebizimbe mu bibuga. Allah mwajje bannabyabufuzi abaatiikirivu bano abaana b'eggombe eri ku lw'eggayaza bw'otunulira obusomero eri ekanoni gye baava si be bandibadde ab'olwaleero be bali kino olwaleero kibeere kyakulabirako gye tuli. Allah asitula abadde omuyaga emyaka 10 emabega n'amufula byafudde omuyaga olwaleero kyandibadde kyakulabirako muno nti lwaki nfiira mu nnaku ng'asitula mutegedde. Allah agaggawaza abameka nga ffe tubasinga okusoma bibeere byakulabirako gye tuli. Tofiira mu nnaku laka rabbun olina omutonzi wo. Nga maliza ebigambo byange obudde tebujja tumala. Tuli mu kaseera ka fees. Gwe ku saidi y'abaana betugenda okuza ku masomero baana bo gwe ng'omuzadde n'abaana bo mulina omutonzi wammwe. Mu bitonde byayina ebitonde bantu beyategekera obulamu bwabwe nga bajja kusoma batikkirwe. Mu bitonde bye bitonde bantu ayina ebitonde bantu nga yabitegekera butasoma yagala gaana. Wallahi sente olusi zibaawo ng'omuzadde aziina zitotogana nga n'omwana okusoma akwagala Allah namumma obwongo kuba teyamutegekera kusoma kukakana nga ameze ebirevu mupifu ne mukanya lumu nti ekituufu aveeyo. Musa ng'afuuse jjajja wa kiraasi yeetaaga amale kukakasa nti taata nswala ng'okusoma kwakwagala ninga mu nteekateeka z'omutonzi we tajja kusoma. Wallahi bangi tetwasoma enteekateeka z'omutonzi waffe zaali ezo butasoma. Bangi basoma ne bamalako ne batikkirwa nga ne bazadde baabwe baafa dda yabawa obwongo nga busaza nga yabategekera kusoma. Era mu kusoma kwabwe n'abategekera ebyo yateekateeka bafune mu kusoma kwabwe naffe n'atutegekera butasoma. Era mu butasoma bwaffe n'atutegekera byasiima tetuli bubi.
enensi yagiteekateka nga batasoma balina okubaamu yagalagaana kato tulwanyisa ssebe kutwerijja tojja tuwangula tulwanyisa abatasomye balina okubaamu mu nsi bajja kuba mu baana bo naawe ennyoko yali ayagala nnyo osome wafundikira oli mu byalaani wafundikira oli mu booda kati gwe oyagala booda zikome ku ggwe ensi yiyo kati mbaana betugenda okuzaayo mu masomero mu myaka 15 egijjamu mugenda okuva ababooda bakoze kabi ki olyoka balwanyise mu nsi bakome kwabo tulina okubamu n'abeetisi babikolekera olwetika gwe banno lwaki obagaliza okwetika emigugu mu maaso tuzaale amaneetika emigugu n'ababooda n'abasawo bonnaffe tuzaale buzaazi ye yamanyi bw'anaatekulira abanaasoma n'abataasome gwe bikwatirako wa gwaniyaga nti akulembera eggwanga lino yalisinga obuyivu omumpeera pepa ya math p6 agijja mu 5 kino kyetaaga nkunnyonnyola ki ye mbaana baayina wakati mu kubanga ye mukulembeze w'eggwanga mu baana ayinamu dokita goloza yandyagadde abamujjanjaba babeere bana abamujjanjaba nga si musaayi gwe naye yandyagadde dokita we nga mwana we yamuzaala nga looya wasookerwako mutabani we mbulira gwayina nga muyivu ombulira nakyo ekitaaliwo teweekooya nnyo na fees abanaasoma bajja kusoma ebigambo byange nkwata bulungi sitegeeza butaweerera baana kigambo kyange kitegeeza buteetikka kusoma gwe tokutwala nga kizibu kiri awo kikulu nnyo otuuke n'okwegema okuzaala bintu byalaluka amanyi kati toddayo nakutiisatiisa baana musome nnyo manyi bw'otosoma nze ekimbonyaabonya ani ne bwe wandisomye wandibonyeebonya osaaga gwani yagamba nti omwana wa nannyini isomero yakulembera kirasi mu abaali wakirabako omwana wa director nannyini isomero buli kirasi yajja agikulembera wallahi emirundi mingi omwana asinga mu ssomero lyonna aba mwana munaku ava ewajjajjaawe nga kaana muyaye yakazaala mu muwala wa nguuni kanakawala ne kakatwala ewa maama wake mu kyalo akaakaana k'omuyaya alye nafuweta enjagaye tebakulembedde kirasi basula batudde eva abaana babagagga be basemba yagalagaana kijja emirundi mitono nnyo omwana omugagga okulembera ebigambo byange kusoma tuli mukadde kabweraliikirivu buli muntu omutima gujulamu abikanze simanyi na kumanya atamwena atera oyagala kumanya akyera ngaani nga bwe wamanya ddi gwe byoli mubi wasooka bimanya bumanya gwe bakulondako bakuzaala nga imamu wa wano ku faiba gwe bakuzaalako nga nnyini dduuka mahmudu mukwano gwange njogere kindeke kiyarabbi simanyi oba oyina diguli bw'oba diguli yo giyina diguli gy'asoma tetunda buwoowo sigimanyiiyo bino bitegeeza kuteeka bwesige mu mutonzi waffe bwe kuba kuzaala ffe abaana tunyiikire baguza mutonzi wa bitonde byonna gwe bagambe nti kamala byonna mwogere naye ye mugagga waffenna akaana kayimirire mu swala nga kamanyi nti kayimiridde mu swala ya nnyini ffenna akaana kawanika emikono nga gwe kwawanikidde kamumanyi nga kasobola n'okunnyonnyola ennaku yawaka waffe kuba kagimanyi nga gwe kagamba kamumanyi tutiisiza nnyo abaana soma nnyo obutasoma gwe singa omanyi bye tuyitamu please totiisatiisa mwana enensi eyina nnyiniyo nnyini nsi yennyini buli kitonde yasalawo buli kitonde kikye kinaaba dirwe kinaaba kumala bbanga ki tuzze bujja obukkiriza bwaffe mutonzi waffe tuzze bujja obwesigwe bwaffe mu yatutonda enensi terina mutawaana gonna buno bulamu bw'ensi nga maliza aya 64 mu suratul ankabut Allah tuga nti wama hadhihi lhayatu dduniya obulamu bw'edduniya bwammwe buno tebulina kye buli illa lahun firimu erimu olusayifaayi erimu oludetective walaibun erimu n'olwakisioni erimu na buli kirungo kya firimu erimu oluhola erimu amasasero gawulira tuli mu firimu kati bakwandikanga muzannyi gwozannyanga kasozi si bya ddala eno firimu gobadde okimanyi nti omuntu asobola okuzannya mu firimu nga mugagga muzibu ng'emabega wa firimu munaku muzibu omuntu asobola okuzannya mu firimu nga ye mwava asembayo ng'emabega wa firimu ye mugagga asembayo eno tuli mu firimu naawe tebikulya bikuveeko gwozannyanga taata Juma si bituufu akulembera eggwanga lino yazannyanga oyo principal azannyanga principal naawe ozannyanga gwe nange nze nzannyanga nze kati paati yobweggwako mu firimu omuntu afa ne mu butuufu abatafudde ekitundu kye mu firimu kiba kikomyawo seekankata yazannye ne yeetolwa kati yazizzaako engoye z'endala eza firimu yaziggyeko
kitundu kye kyaweddeko yawandiika firimu y'obulamu Allah talina kibulamu n'ateekateeka obwambalo nteramu n'ebiralo byewassa mu firimu n'ategeka akafo we tunaazannyira oli okalaba n'ateekateeka buli kinaakozesebwa kati weerabiranga nti eno tuli mu firimu tebikulya bw'osanga alaba firimu akaaba abaako ekikyamu bama bamuseyi bambi amutidde bwerere mu butuufu gwabitega nga oli musiro olina amagezi afudde oyo obulamu firimu wa inna dara al akhira obulamu obuddako nga tuvudde mu duniya lahiya al hayawan bwe bulamu obuliriyo law kanu ya'lamun abantu babakubanga bafumiitirizanga bamanyi teweekoya tuzanye firimu yaffe ekikulu mu byonna teweerabiranga ne bw'ogaggawalanga otya ogaggadde bya firimu ne bw'oyavuwalanga otya oyavuwadde bya firimu ne bw'olwala n'ofa ofudde bya firimu emabega tofudde wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata tokisubiranga nti bonna bafudde baba bafudde bal ahya balamu bafudde no mu firimu ene emabega balamu inda rabbihim yurzaqun abazannyo obulungi ng'omutonzi waabwe ne bawangalira mu bulamu ng'ebyenfuna kigezo mu firimu yaabwe ne bakkiriza nti tuli mu firimu aya eyo ddayo gitunulira n'endala nnyingi buno bulamu firimu totisizamu mwana gwe baga nti eno firimu ejja kuggwa tugende mu bulamu obutuufu obwannamaddala insha allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid warda Allahumma anil arba'ati al-khulafa أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا إله الأولين والآخرين. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.